Alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tukyalina essanyu lingi okubanga tukyali naawe atuwadde akakisa Allah tubeeko kye twejjukanya n'okwongera ku mirimu gye tutwala gyali tabaraka ta'ala. Nkujjukiza nejjukiza nti bannange kigambo kufa kikulindiridde nga bwe kinnindiridde. Eyagenda maamawo nawe gyolekedde, awaagenda kitaawo gye twolekedde, awagenda bakulembeze gye twolekedde. Muganda waffe Muhammad Kirumira yasitudde naffe essaawa yonna yembeera mwe tugenda. Ampuliriza ow'ekitiibwa Allah tuga nti huwa alladhi khalaqa almauta, anoonya okutegeera obuyinza bwa Allah ow'ekitiibwa tabaraka ta'ala obusembayo. Huwa alladhi khalaqa almauta, Allah ow'ekitiibwa ye yatonda kigambo kufa. Si kyekyokka wal hayata n'ekigambo bulamu, byombi bitonde bye Allah. Ekyabimutonza liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kugezesa basigadde nga bakyali balamu ani aneebuulirira. N'okufa kwa Muhammad Kirumira ani aneebuulirira, n'okufa kwa Kaweesi ani aneebuulirira, n'okufa kwa Nyakayirima ani aneebuulirira, n'okufa kwa kitaawe, n'okufa kwa maama we, n'okufa kwa baana be. Ayyukum ahsanu amala, ne kimufuukira ensonga y'okulongoosa emirimu gye. Ampuliriza, ensonga abasinga ze tukola kusaasira nnyo bafiiriddwa, ne tusaasira abaana balese, omukyalo ow'olubuto gwe balese mu muzigo, abaana bakyali abatensi bagenda gitandikirawa. Ne tutasaasira nnyo mugenzi, kimu. Ekyokubiri ne tuteebuuza nti naye nze ku duniya nsigazza bbanga ki? Ampuliriza, ainama takunu, tukkiriziganye mu suratu Nisai, agamba w'ekitiibwa Allah nti wonna wonooba oli yudirikumul mautu, Allah wakukusisinkanya okufa. Walau kuntum fi burujin mushayyada, ne bwonezimbako agasenga agagumu ennyo, Allah atutte bangi nga tulaba nga babadde b'amaanyi muffe. Ne bukera ku makya wallahi ensi nekulumulukuka nezika minisita. Ampuliriza, nga tetunnateekateeka bye tugenda kulekera baana, tugenze naki? Tugenze naki? Kyannaku okubanga bangi mbafiirwa olwo lwennyini lwe tufiiriddwa ate tetusaala. Ojja n'onakuwala nnyo, omukyala n'anakuwala nnyo olw'okufiirwa bba, zuhuri n'emuyitako, asuri n'eyita, esswala zonna bw'aba musazi n'adda mu nnaku nga 2-3. Ate nga naffe abamuliraanye tetumukoonako kumga nti mama Jariya kitalo nnyo ne zuhuri obudde buggwayo. Ampuliriza, twandirongoosezza ebbanga lyonna. Lwaki okufa kuno omuntu asaana akujjukirenga ebbanga lyonna? Y'ensonga lwaki Allah akuddiŋŋanya, ajjukiza ggwe, azuukusa ggwe, yeebase mu ddiini, azuukusa Allah bukkiriza bwo. Zuukuka essaawa yonna ogenda, yimirizaawo esswala mu budde, yimirizaawo esswala mu bwennyini bwayo. Qur'ani gisome ng'okyasobola okugisoma, ojja kwegomba okugisoma ng'omumwa guzibye. Ampuliriza, bonna Allah be yali ajjuludde, teriyo yejjusa butazimba nnyumba eno ku duniya, teriyo akababana bange nabaleka mu mbeera mbi babonaabona. Wallahi bonna bejjusa kimu, kukomawo kubaako bye bakola ffe bye tugayaliridde. Bannange twebuulirire, oyitangako ne gye waziika olw'olumu oluyite olutunuulira ebitonde bya Allah ebyebase ku bijja ewammwe, bitonde bya Allah ebiri enkoowe, bitonde bya Allah biri ekkololo, biri ekkololo, biri buli we biri. Baali balamu nga ggwe, baali bamugaso eri eggwanga n'okusinga. Ampuliriza, okufa musomo eri abasigadde nga balamu. Beetereze bave mu mpalana, beetereze bave mu kutwalwa obulamu bw'edduniya, batunulire eddiini yaabwe efune ekifo ekisooka. Edduniya bagigoberezeeko bugobereza luvannyuma, fe ab'olwaleero nga twabikyusa. Omuntu n'atamwa n'okumujjukiza ebigambo bino by'owulira njogera ng'oli awulira tayagala mbu bimutiisa nnyo. The case is not all about kutiisa.
weteketeeke kyekitegeeza okutya okutuufu kwebuuza nti naye ddala Allah bwantwalira wano mpona omuliro ddala nyingira ejjana. Bannange twebuulirire, teri yajja kubuulirira, oteekwa kuba ggwe kennyini. Tufunenga emisomo mu kufa kwabo Allah baana banga jjuludde. Wakati mu kubasabira tusaba Oweekitiibwa Allah asaasire era asonyiwe addiremu abakkiriza bonna Allah be yajjulula mubo nga mwe mulimu Amadi Kirumira Allah gwatutte akawungezi k'eggulu ya Rabbi. Sa Allah Oweekitiibwa bonna abanguyiza obulamu bwa Kabuli Allah batereka ebikitangala mu Kabuli zaabwe Allah basonyiwe abakubisizemu bye balongoosa Allah baddiremu tabaraka taala. So Allah Oweekitiibwa naffe atuwa okulongoosa akaseera kakatusanze mu busiramu bwaffe obuli ku ntikko mu bukkiriza bwaffe obwa waggulu akaseera k'okufa Allah mwaba akatusanza tabaraka taala. So Allah Oweekitiibwa tugase n'ebigambo ebyo. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.